nyawo senga ngo mulungi omwagalwawo akwatiriza okulabako senga fomu bwati badange nsoko buzeko batulaba abalungi abatukubera ku channel yaffe eyakakosi facts 256 mikwano mbandiriza konyo zena bagamba buli lwenaba nanyako namwe simanyisa nigendija ya mikwano mbera yeyo ngamba lowozaako ngamba fumbira ngamba tekera nengamba tino lukyaddi nate nteremba julire lolwayo nona bwekityo mikwano ngo byomumale omuzana nasuga Brenda senga wamwe senga wa channel yaffe eno eyakakosi facts 256 mikwano mulamusizaako nyo basasirako bambi abalwadde abafunye ebizibu ebitali bimu abatuuse ku bizibu bye bateyagalidde akoza ate namwe abafunye ebirungi ne bagamba bisengalo mu maaso ate naffe netubagamba tubasanyukirako temudiibuuda bintu ebyo byemufunye tulowooza nti olunaku lubeera bbalaza mukwana ebintu bikyukamu n'ogamba nti gundi gwe ndasanga ngamba okufuna ngamba okuyingiza yeyankuba omutwe omubi nedda mukwano gwe mwennyini kabifuna ate gwoyinza okwekatogera kati naawo nno tukwase ganye bulungi ebintu bye tuba tufunye ate tusigaze essanyu mu mitima waliwo n'abagamba abakazi abatalina kannya mu bigere mbu baba babisiraani kyandiba ekituufu kubanga ndooza nali nkirabyeko nga nkyavubuka nalinako abandi badde balamu bange nagenda okwetegereza nga bambi sina bakazi bokka kababeere basajja kyekigere ekyatulira ddala ku ttaka yatala temuba mukisa oliotya senga sokumbuulize ku Paulino Court akubanja muwala wange mukwano okwagala nnyo ebintu byogenda bikolako ensonga zonna ngenda kuzimaliriza era nga nkakasa titugenda kuba twogeraganya nze naawe Paulina Okot kyonna kyekiri kijjakokigwe leero okakasa waliwo omulala abamwita Safina tumubuuzaako nnyo agamba nti akwagala nnyo Safina assalamu alaikum hajja tumunange webaleswa omu ne baganda baffesako ne banyinaffe mwenna abali eyo abaisiraamu ekiramuso kiri kimu kyokka kye tujja okuteeka gye muli nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu oba yali haji kyoyo ate senga anaaboomu oba babiri ayinza okuba yali sheeka tufune naye twagala abantu batenaga senga banajagala bategeeza senga okumufuna kizibu mukwasaganya ensonga nti munangira nazo zibaawo nange okubeetaaga mbaagala nanange mbabeera yeeyo nga mbamiisi okitegedde naye oluusi abo nange binkwasaganya amafuta gagano gafuuka ozitegedde kati senga ensonga eri bweti omanyi bwe tuba tunoonya ababeezi waliwo ebintu ebimu bye tutunulako nga gamba banange nti ogenda kuwasaani ti ngenda kuwasa muganda abantu bamu bagoberera ku mawanga abalala ne bagamba nti wa ddiini ki ne babibuuza ebintu bwe bityo senga nafunye omusajja era oli agenda kubuuza bamuzaala luddawa ebintu bwe bityo kati senga njagadde nnyo tutunulire omukwano n'eddiini owulira bwe nguyise ngulina gondi munda gundi munda senga sikulirana bagamba okulirana ennyanja sikulira naye wenkulirana nfunako kadoozi kati senga njagala tufune embeera eriwo kati tuli mu kisiibo senga wafuna omwagalwawo nga ye Peter kyokka nga yegwe Safina oba sikyo nga yegwe Shaluwa oba Ajala kati time etuuse ogambye naye Peter wange mwagala sikaddiini kambeere naye time etuuka nga yakisiibo ng'eno kati Peter ate mutimuli babowe eddiini ya Ajala emugamba apana kombya paka mwezi kukola ki kuggwako njagala senga otwala embeera eno odaabiriza obufumbo wamu n'okwogera ku mbeera ebeerawo kiyinza okuba nga tekiri waseeyo wokka naye nga omwami ayinza okuba nga yakimu senga wasula oba ali kati ate nga omwana ow'obuwala yeresite nga mukomba mudaali kati omusajja n'amugamba sigenda kukukyalira mwezi gwonna embeera ye yenkalamata teri kwekuba mukiri paka mwezi kukolaki senga awo wetukutte
ekirungi nti mikwano gyaffe kyemwongera okujjukira mumanye nti ebiseera ebisinga tugenda okuleeta emiramwa gino giba weegiri gyegye gibeera giriwo mu kaseera ako era gibeera mu bwetaavu muba nammwe mwandyagadde ogimanyaako nabwe kityo omulamwa bwoba ogugoberedde n'owulira nga gukwatako tukusaba ekintu kimu kyokka bw'omaliriza ogulaba ne gukunyumira ate n'ogugyamu ekyokuyiga osharinge omaliriza okusharinga subscribinga ate era olaikinge ebisigadde osirike weewaawo kati ku mulamwa gwaffe obwolunaku olwaliro gwe tutandise nagwo gugenze eri baganda baffe banyinaffe abaisiraamu nze Shakira omuntu wange gwembeera naye mu mbeera ez'omukwano ye Peter ye James oba ye Tom kakati gwe Rehema atudde awo mukwano gwange nnyongera okujjukiza nti mu bintu by'omukwano bino byonna bwe tuba tubikwasaganya tukkirize tukulembere oba tukulembezenga Mukama Katonda embeera yonna kasitebulamu Mukama Katonda mukwano gwange okukakasa nti ojja kuba n'ekibanyi tewali kiyinza kugenda mu maaso kubanga ne bw'oba nga si mu mukwano gwokka naye ne bw'oba nga oliko ekintu ky'okola n'okikulembezaamu Katonda kitambula bulungi ne mu bulamu bw'ensi eno bwe tuba nga we tuli omuntu nga talinaamu ddiini talinaamu Katonda oba Allah ojja kwesanga nti byonna byabeera yeekolera biba biyamba ye akola kwesanyusa talumirirwa muntu mulala naye bw'oba nga mwawukanya eddiini mu kiseera kino ekyaswawo mu mikwano gyange tukkirize ffe abatali mu kiseera ekyo oba eddiini bezitakugira kubanga tukomba kukoomuntamu akoko tukenenye ninako bwe nabadde mbuuza nga oluvannyuma lw'okuwulira ensonga eno ne walirawo eyaŋŋambye mbu ne bw'abeera nga omukyala ye Patricia oba ye Winnie oba ye Rita nga omwagalwawe ye Swaibu ye Hakimu era omaze nti nga yalina okufumbira ekyokulya tokkirizibwa kukirya takikufumbira simbu senga bwe kiri tatolya olina kugula mu hoteri era nga kigambibwa nti singa omukyalo yaba akuteekeddeteekedde ekyokulya olina kumusasula omuwa sente tomuwa sente nti za kameeza ogenda ogule ekijanjaalo oba ennyama essowaani y'emmere eyo gy'ogenda okulya egiraasi y'akatunda eyo gy'agenda okuwa omunwe gw'eryemva ogwo gwakuteekerateekera ojja kugula ng'omuwa sente kati n'olw'ensonga eyo bino tubitereeze nze nalirowoozezza nti kino kituyambako n'okukuuma omukwano nze bwe mbeera n'omuntu wange senga tokivuga ku kizeeyo nedda tokivuga ku kya sente senga naye twagala tuteekewo embeera y'okuba nti olina omukazi eka naye n'omwalira akakeeka n'omugamba bakyolome kati da wali wansi embeera gye ndeeta yeeyo tuyige okwerumirirwa omukwano guleme kubeera mu bino byakulya byankatika byokka nti bw'onooba onvuunyuula awo ng'olyoka ondaga nti bannange mukwano gwange Rita nkwagala nnyo era bannange kubanga onvuunyudde nedda omukwano guno gubeerewo ne mu mbeera eyo nja kugumiikiriza kubanga nkwagala bwe naaba sikwagala sijja kugumiikiriza era osobola okufunayo kyakubbali nze nga Rita nga gwe Rita nga olina eswaibu oba Akimu kino nno mwana wange nkugamba tofuna kyakubbali bajjukira ojja kwagala munnoono okumuteekerateekera ekyokulya kati kyakubbali oli gw'onoofuna awo wayinza ate okupasulira n'ogenda osanga ebitego ebiri mu mukwano obufumbo tebufuddaawo ne Hakimu agenda okuva musawumu nga lwayabadda aliddamu okwesiga Allah we kituufu kati awo nkusaba mukwano gwange muwala wange muganda wange atudde awo naffe tubeere tusiibire wamu ne haki zaffe oba tusiibire wamu n'abaagalwa baffe nkutegedde bw'obanga omwagalwa wafuna mu Isiraamu nga oli muwala mu Katuliki muwala mu Protestanti mukwano kkiriza siibira wamu ne munno guma awo munno nenabunnya ogigumyewe era yawulira nabunnya awulira ffe tumulagira nabunnya bw'omutuma nga naye agenda ebintu bino ebimu tubikoza jjooga sabula senga obadde tokimanyianga noonya bwe naye kanamuluma kanaavaawa nkulaba kati olunaku olwali omusajja ono kamulage nsobola era kyenja okukola Peter nja kulekawo awo nfuba okulaba nga ate ngenda nsanga James kati ate bwe naatuuka eri James ayinza okutambuza engabo mwana gwe nakwerabiza Akimu kati n'olwekyo abantu bagumeye tugumemu kana kaseera katono
ekisibo ekyeddiini endala waliwo abasiba dry throat waliwo bano bagamba nti siba kyendi ennyo kyempulira kyenjagala naye waliwo asiba omwami oyo aba taleese buzibu tulaba era bw'ogamba nti nsibye omwami ddiini zino endala ez'abakristu abakkiririza mu kristo abakkiririza mu bayibuli tebasiiba mwami tebasiiba mukyala okwo kuba kubonereza kati oyinza okubonereza oba kuba kukema oyinza okubonereza oba okunkema nemmaliriza nga bwe tuba tuyingira essinzizo ngenda okuba akabonero bwe nti ngeri waliyo omuntu agamba omwana w'abandi nga yakula engalo watyanga engalo ezo nzikutte bwe nti nenzinywezako olunaku lumu ekiro olumu abamu bata wano ku gundi ku kifuba niwagenda okulya akaliga kisussa senga tuyitidde buyitizi senga nasiibye kati ekirala ekikulu ekiriwo ekirimu ekiti waliwo enjogera egamba senga nti obufumbo bwonna obw'ennaku zino bubaddewo oba bubeezebwawo nga olina omuntu akukkakkanya bagita na panado painkiller ekintu ekyo senga kitta bufumbo kibuwangaaza kyetaagisa mu bufumbo oba abantu just embeera eyonoonese bantu balisiruwadde kubanga omuntu agamba wanyiziza omusajja tebambuuza gy'ava gwe bwoba owulira nga akomyewaako tombuuza gy'ava funa bufunyi muntu wali akukkakkanya ekintu ekyo senga tuyinza kukitangaaza tutya mumbeera oba mu ngeri emu oba endala mukwano panado yandibadde mulungi ne bwe tuba nga panado tumutunuulidde kati nga tuze panado eddagala lyennyini tulisizaayo bw'obanga omize panado ajja kuweweezaako buweweeza naye olunaku ato ekisujja ekyo ekikuluma kyoweweezaako wano lwe kirivaayo nekisituka oyinza okusimbayo ekitooke oba sinakindi okuyitirawo ogendera ddala lozaawo panado oyo omusajja oyo oba omukazi oyo onoomufuna wanajja kusanyusa owulira nga buli kimu kyakola kyeki ngera akapando kali bwe kakola ne kakulwonya omutwe n'owulira nga egundi eziba zikuluma ennyingo zonna zitadde n'ogamba naye mukwano gwange kapanado ako bwe kanaggwamu bwe kati tojja kukyagala kakati n'omuntu ono gw'ogenda okufuna gw'ofudde panado mu mukwano gwammwe naye bwatyo bwagenda okubeera panado ono ebiseera bisinga ayinza okusanyusaamu akaseera obuseera naye gye mukoma nga mugenda mutambula mu maaso jjukira naye akujja emize ate naawe omujja emize ekyokubiri jjukira nti olina ebirungi by'obadde omulabamu wano mu kaseera ng'oli mu bwetaavu kubanga okoza busungu naye ate ekiseera bwe kituuka otandika okulaba nti nno omala budde ayina amateeka naye g'abeera ayagala ate nga naawe olina by'obeera oyagala kino kitegeeza ki nti mujja kutuuka ekiseera nga temusobola kukwatagana that is one oba ekyo kimu ekyokubiri oyo munno gw'ofuula panado manya nti ayinza okuba nga ate aliko naye omuntu gw'ayagala mu butuufu bwakyo kati ekiseera kigenda kutuuka agambe nti ono ndaba panado lwaki simumeguza wali ne mmuleka ate nange ntandika okunoonya omuntu gwendibira naye mu bulamu bwange olaba bw'oyaayaana kati ojja kutuuka nga panado yennyininyini ekulese mu bbanga olaba mukwano gwange bw'omaliriza nga tofunyeemu kati n'oyinza omuyita panado noddeeka nno ng'okkuse noddeeka ebyeka ne bikulema ate nambadde nzijeeyo olabye kakati ekyo kiri awo baliwo okufuna panado sabula senga notuuka ewa panado nga panado yakoze ebirungi byonna eby'oku nsi ne mu ggulu nkulabye kati otuuka mu kusajja wattono tomu waabwe akomyewo ava mu galagi ye ava kanika pikipiki nga galagi ava kanika pikipiki oyira amulina yenna kati owulira nga tokyamwetaaga nkulaba yakutama panado yakukusizza otandika okumutunulira n'omulabamu ebituli ne bw'oliba oyagala tayinza kugoya mugoyo ne gukola ki ne gunyuma tekisoboka era ojja kuwulira ng'oba akola biki ali mu kuzannya obuzannyi oba owulira n'agamba nti nno gwemaliriza omaliriza anza nokusaba n'empapula z'amawulire n'asoma abamba baku whatsapp nenze nyabula sibikkiriza owegabiizo nze okuziririra nze nga nzira kati nno kakubuli
ate gwe bw'ozira oba onnyambi kubanga ate abamu nze nina gwe mmanyi ye yagaana okuzira naye yagenda okumaliriza nga omugoyo gwe babadde basotta bakwata bwe bati mu ntamu nga bagamba simanye ezzeemu ekituli kubanga naye yafa bbakula bufa bbakuzi nga bw'ayagala anti munange naawe otaddewo buteesi kitegedde katonda agenda okujagamba nti waawe nnyabo nfudde jjajjange nakalitta era kale awo attention ekomawo naye ngolooza eba ya mirembe ebyaddirooza byali birungi era ddwaliro kakati embeera eyo tuleme kujesigamya nnyo ku panado oyo panado gw'oyina ayina ebirowoozo birala ate no panado ezimu ziba zitufunamu bufuni eno okayana z'akameeza teziwera oweza kanfune panado nga panado gw'omuteekamu kakati nze bw'abeera nze kyova olaba nze kigambo sente nange tuliawukanakimaze sente ate nzikola nzinoonya ate nozirabika nzinoonya ate nazo zirina okujja gyendi sente yeyunira agyagala ate nagifaanana ate okufaanana si muganda wange abatulaba tuli ku programu Senga ne omuzaana Nasubuga Brenda Ombwati mwebale kutulaba mwebale kutugoberera mu subscribing enyiga akadde nga bw'omulaba bwe mufuna essanyu limbugaana kuba yasiye muntu gw'olinaana n'otasanyuka Senga ogenze n'oyogera ku nsonga ya panado eyo abamu abasajja ezipanado zino buluusi zino zibabbira ddala n'atandika n'okusula ebweru n'ataddaka mugana taata gundi nga takomawo taata gundi nga tadda okumbe panado yamututte ensonga ezo ze ziviiramu oba oli awo panado ezo ne zireeta abakyalo okuzaala abaana abatali baani baabasajja waka naye n'aguma n'amwogera ku lunaku lw'okuziika waliwo omusajja yabadde kiboga eyo n'aba nga mu kuwaawukana ne mukazi we we yazuulidde nti abaana 6 ku 10 gye babadde balina 6 sibabe era nalabye sitole eyo nempulira ng'ennaku enzita abafumbo ng'abo waliwo n'abatamiira ng'omukazi yatamidde gwe n'oliyita ettamiiro najja nagaa n'olyo omwana wuwona bintu ki mu bufumbo abantu gye baali badde batwala ng'ensonga ne batazannyirako oba ne bitabaleetera mbeera yakutandika kubuusabuusibwa mu mbeera bwetu yoyo aba azadde omwana nga kyadde kiyitidde n'avaayo ne kapanano ge nga kamubaze nga mukazi mufumbo waka akola atya soka kya byonna emboozi eyo tenyuma bitabinyuma naye tukkirize tugaana obusungu mu maka oba mu bufumbo bibaawo abantu abamu bafuna abaana abebbali abaana be basirikiranga omwana oba yamufuna mu busungu bwakeera ku nkya mwami Sekamatte webale nnyo erinnya eri bantu abalwawo olabika oba olijjukidde nzizikiriza Sekamatte saalongose wakiriyanga Sekamatte yabulirawa yali ku luwulinzi yali ku wulinzi kati mwami Sekamatte afuna oluyombo ne mukyala Sekamatte Paulina kati Paulina mukyala Sekamatte afuna okusungu agamba kanve awantu wano ngende akaaba ate ebiseera ebisinga abakyala bwe tukaaba abaami bwe bamutubudaabuda naye tulina embeera gye tugondamu ne tulebera ate bwe tulebera kugamba gye biggweera oluusi biyinza obutaba birungi kubanga ntandika okugamba nti ndowooza ono yanambudaabuda ebirungi kati olaba ekiro ekyo ekimu kyokka kyokka bwe kivaamu embeera embi olwo tuleeta omwana ku nsi omwana ku nsi muleese nkitegedde nti ebintu byagenze bubi ngamba kasita nkyali ewa mwami Sekamatte kansirike kitegeera gogamba abantu kola kino sirika kati awo nange mmaliriza eri okwetega nfunye ebyange nsirise mwami Sekamatte mulaza omukwano gw'ekimemete olwo nkomyewo naye njagala nkubula ebintu bya Mukama tebibuzaabuzibwa ogenda okulaba abaana b'okazaala nga mwami Sekamatte alina engeri gy'afumba ekyovu ng'ayogera olaba akaana nako katandika okufumba ekyovu abatamiivu abali ku kyalo oba betulaba ng'abalalulalw abo abatategeera bulungi betuyita bawayaku ebasooka okulaba ate jjukira ne mwami oli eyambudaabuda bwe yali ambudaabuda wabeerayo eyalaba eyavayo naga mwami Sekamatte oli kuki luno juzi wano lwebakuba mukazi wo Paulina omanyi gye yasibira anti yasula eri wa Kyagulanyi yeyamukuuma ate oyo omwana oyo nomwana ono simanyi ono kuki nabanga afaanana mu Kyagulanyi embeera etandika
omukazi alina okukalambira ne yeegaana oyo omwana omu era bwe bakola oyo omwana omu ezzima lirizuuka mwamise Kamata omaze kuyingira nsonda nnyo oba nze mukyala Paulina nga maze kuva ku nsi n'ekigambako nti malanga kufa omwana oyo ne mulyoka kati n'oliwe yakyogera malanga kufa oli bwe baafunamu obutakkaanya nga bwenza obeera ne mukwano gwo n'omugamba nkubuulirako kino kyama naate in a long run ne mutabuka yajja n'abigamba twatabusire okwo kwekufa ate bwe mba temukyakolagana obeera mulamu era oba ofudde kati yali atuukiriza kye yali ayagala mukwano gwabe gwali bimaze naye embeera eyinza kuvaawo etya mubufumbo kosigaŋŋana bwe mba nyenze nyambale kapiira kubanga n'akapiira babwambala bulijjo ne bavayo nga bambadde sikaati ate abalala bekwasa nnyo nti nze bunsiibwa waliwo obwalage waliwo ate abalala tebugatuuka naye ogenda okutunulira saizi nga ze za bulijjo bwe katatuuka nga teyenkanankana nga gundi weetegereza senga otunulako kati awo obwa senga mba ndi bukola nti nze nsooka nakebera eza bulungi nnyo ne ŋŋamba nti nze munnange mmira toli ku tiimu jjako ettaala nange njagala weetegereza ekisooka kyabyonna olisiima ddinkula yange kubanga mukama yange soka okubawo engalo zokka ze zinaawula ne zigamba ti mwana atu yakulanga olaba booli ebisubi nze njagala kulya kyolabyeko kisava nga nkirabye nemanya nti wano waliwo ekigirijimba nkikwata ntya nkitandikirewo bwekebe ekyenyanja we wali omuwula nze bwentyo kati era ate nno munnange mwenna mbagamba twandisoosenga kwetegereza kyetunaalya newekiwa enkoko era kutunula bwoti nogamba bampadde kano akakuba amazzi kuliko kana akawawatiro nga bampadde akawawatiro nsooka kwetegereza neŋŋamba nti no mubaamu olwoyayo olwo oluwambu abamu balulekamu waliwo kana akantu ako simanyi babuyita bugalo bwa nkoko bakasalako kakati abamu bakalekako kugamba otetegereze n'amaaso gokulaba kyogenda kulya ate bw'obeera ng'onoolya kitunuliza omukwano ne bw'oba ng'obadde tokyagalasenga weebale sabulasa olwawo okujja damuko ensonga y'ettaala bino nyinza okutandika ng'asaaga ate naakulaga ddi nti nina ensonyi nina okwekunizaamukko olwane nange okulaba nti atontereza onoobikolerawo nga tuli mu nzikiza wabula eriiso naliraba ntya nti ligonzi nina okulaga eriiso obulungi bwange bonna bonna n'obulabakolu n'ensikesuka n'ebika n'obwana ate n'ogijjako kwegamba ebintu etu mugenda okumaliriza nga mwenna muyeriyeyerye ngera omukwano gwegwo naye kati senga nkubuulireko webale kubanga so bada ka music ako kali katya akaliwa konna music ono owa bulijjo nyimba eziriko waliwo abakube abasaze nyimba ne baziteeka ku marediyo ba flash bulungi nnyo 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 ddala lwakuba nti abantu abamu bakukozesa mu bukyamu waliwo naddala mwe bannaffe abakyali ku mizigo ogenda nosanga nga ali mu muzigo namba 2 akuba oluyimba lukuba stereo kati omukwano gwe mu mutima gwe gumulimba nti olubawula stereo eno nooli gwe yaleese bw'anaaba alina stereo bajja kuloza mu stereo bwa kidongo nedda mukwano ayawula n'awulira nti omwana w'abandi yasiikudde omwana ayinza okuba bakusimba naggumiza dudu nga stereo ye yayiseeko munayo ebimu tebibagobyako n'abapangisa kumayo ate nabigobyako biko abapangisa babagoba bulijjo ku mizigo ng'omukazi olabira oli awooza gamba amasanyalaze naye nga mukazi yamugobesezaako kubanga ate kati nera ndo tayinza kuvayo kugamba nti munnange sitiwaleese ate esuse kubanga bayinza okumugamba obwo bujja era buba bujja ate oba osusiza ndeka nayo javaana ekintu kyange baana gye bali gwe abaana balina mukalakaasa naye kankubulire abaana bonna balina mukalakaasa naye naawe asuna endongo Peter James Tomu Huseini gego senga tukome kwago nkola wajja tukome kwago tuli muswawu kituufu ati Huseini togendayo eno research Huseini oligikola nga swawu mwewedde naye mukwano gwange mwe abasigadde ba Peter James kola tugende njagala okwatawo omwana w'abandi bulungi nnyo omwetegereze omusome bw'onaaba omwetegereze njagala oleme kulya gafula otuusa mukolo ate naalya bwatyo ebimutuga nno yampolampola ngaalya akatogo ojja kulanga omwana oyo omutuusa awatuufu wona omutuuka awatuufu tewali kijjaggana bwe ganaabeera amazzi mugga ojja gakima nkulaba bweneebeera sitiiri ojja giwulira
njagala kulaba ne mu mukwano guno nga tuli mu bufumbo oyinza okuba nga mwanyigalaganye okimanyi nti abafumbo beesooberera ne bebba era ate era munange ebizibu bitera kuggwawo mu ngeri eyo ate bwe bebba ate addamu okugamba nti ate n'ogamba bano abagenze teboogera bayinza n'okuba nti kasula bulungi tebakeeweereza naye ogenda okuwera ng'ate tabwe tabuse kumakya bazuukuka basanyufu n'ogamba jarajaraalo kiki kino singa nga tusibula abantu bakyalira bannaabwe ng'okyadde ku bugenyi naddala bano bankyali mizigo tunazimba tetulina kisenge ky'abagenyi olunaku olwo omufumbo yali lwesonye n'atasuna ndongo waliwo abagenyi nga bagenda kumalawo wiiki oba mwezi nga senga ow'omukyalo taddayo kyokka buliwe tonzijukizanga sinabakuddamu ekyo nina gwenzijukira banaye kibuuzo kibaddamu baganda bange abaisiraamu ne bajinazi mwenda mbabuuzako saumu eyina amaanyi ekibuuzo ekyo kyobuuziza bannange ekituufu kiri nti abagenyi tebatugobanga kukulya obukodyo bungi nnyo mwoyinza okuliira ali wano n'atamanya nti nnooya kiki ekikuliisa ng'oswankula ng'otegedde nti okulusegerawo waliwo alumika oba waliwo bujja okusaaliza tuyiga okulya nga tunuuna bunuunimukimugunyu tunuune bunuuni bwe mba nga nsobola okwogera n'enkuba omuntu akaama ali wali n'atampulira lwaki sisobola kulya ejjiiko nesizikubaganya bw'oba njagala tuddeyo mu mbeera ey'okuba nti nno awantu w'oli tebabakkiriza kuliirawo kyokka ye mutaka agamba nti nze nzitudde ennumba ate nawe toyagala mulumi kyokka ate nga ne nabunye agamba nti simunkula ebbumba kiki kyokola senga lwaki tatutandikira awo nyini olw'obukaaga olujja twagala tutunulire ku nsonga n'embeera n'engeri omuntu gyayinza okukikolamu obutasobola ate kulaba nga alebula abali okumpi oba oliawo kwe tujja n'okwongereza ebirala leero nno tukikute netukiteeka wamu tetutunulidde mulamwa gwokka wabula bintu bingi bye tubadde tutunulira senga njagala kusiibula naye bwe mba sinakusiibula abantu basiima nnyo amasuuka gali gobaguza bandiyongedde maaso n'okubategeeza oba oliawo n'okubasomera ku namba ese wewaawo ne bakasitoma mwenna bambi abalina orders zammwe bagamba kimu oba mbasaba kimu nti mubeere bagumu orders zammwe zigenda kuba nga zibatuukako bwe ayagala essuuka ez'ekika kya cotton ez'abakulu n'ez'abato bwe njogera ku z'abato waliwo ezo ezirina obusolosolo ezirina ebimulimuli ezirina biddoleddole ezo ze tubalanga ez'abato naye naawe omukulu oyinza okuba nga wandijyagadde gyebali abazaagala ate ez'abakulu ezirina amabala ag'enjawulo era kolaba nga ga kikulu mu langi zonna zoyagala tujja kusaba mu sayizi yonna gyoweetaaze ojja kuba ku noti 772 4 8 6 kozesa ate era okyayinza n'okukozesa noti 7 noti 8 21 6 noti 5 essimu zaffe zonna ezo ziyitawaawo wansi oba weziryawo wansi ojja kuba nga oziraba kyokka ate etwongera n'okubajjukiza nti abanaalambula era mwenna tubakoowoola ne tubasaba mukube ku namba y'essimu eyo gyebulaleetawo wansi mpola tusobole okumanya bwe tunaakwasaganya okulambula kwaffe okugenda mu tuwa ne bannaffe aba higher level tour and travel higher level tour and travel so nga ate era ne muwe abeetaaze ababeezi tubaniriza mututuukirire bwe kiba kisobose tujja kuba nga ate tubakwasaganya tujja kusanyuka nnyo tulina bannaffe abalindiridde eyo webali obubaka bwabwe webuli tukyagezaako okuba nga tubasunsula tulabe engeri gye tutuukirira mmwe bennyini tusobole okubafuna wano twongeremu ate era ne bannaffe abalina emikolo naddala bridal showers okuteekateeka abaana bagenda okufumbirwa abalina kyemwebuuza kwagala okumanya muki ekinaagenda eri ku buko mwenna mututuukire nga mukozesa enamba z'essimu eziziyitawo naye nga teweerabira mukwano oba nga onyumirwa ate nga bw'oliga tujja kusaba gwe atugoberera ku channel yaffe eya Kakos Facts 256 nkusaba ekintu kimu sharinga likinga subscribinga nigakate gwosirike ebisigadde tujja kwekolabika omusana nasuda Brenda Tim Miss Bena n'abasitu mbagala nnyo okusinga wa channel. Bye bye.